kulu abagenzi ba President Museveni kyetugenda okusibako nnyo essira ekyo abagenzi ewa President Museveni batasiganya naye ebyajiddwa abaladiso byogerako bagenda ku taabasibe bangi abasibwe edda n'abalala n'ebirala ebigwala mu ngeri eyo byetugenda okutambulirako ennyo okutesiganya kwa boludde oluvuganya gavumenti ne President Museveni kunaavaamu ebibala oba baali baakoowa dda ng'obudde butuuse tebana kyakikolera ddala bye ebyo bigasa Uganda yonna oba beerowoozezzaako bokka ng'abantu okuteesa ku nsonga ezo esatu ngenda kuba n'abantu bana ngenda kuba n'owekitiibwa Kabuusu Moses okuva ekyamuswa otanaba kutuuka baŋŋambye agenda kutuukateeka obudde bwonna nenina mukama wange owekitiibwa Lutamaguzi Paulson member of parliament ow'e Nakaseke South owa parliament eno mukama wange nsanyusa okulaba eno mbadde ndudde okukulabako nasemba okulako mu campaign awo bebyaggwa bezaggwa n'ebigambo tubiwula ebyaliyo eyo wale tugenda biteesaako naye bikwatako era nabyo tetugenda byogerako nnyo olw'ensonga tugenda kuba ku bino ebyabateeseza nawulidde negundi bali omunsi abatiisatiisa teri kwogera ku byabululu teri kwogera ku byabululu naye sebonzikiriza mbuuze ku bantu nnyo neyandiza nnyo sebo mukama wange munakyalo munnange Sserugga Matovu nzikiriza nate okubuuza ku mwenna abali mu kutulaba obudde buno nkimanyi nti ffe ng'abalimi akakuba katandise okutonya era bondaba bwe mbasiriyo wano mba ku kampu Lutamaguzi nga nkola enjawulo yange nze n'abantu abalala nze seekubagiza kubanga nkimanyi nti newe weekubagiza mu Uganda ya leero nga bwefaanana teri agenda kukuyamba era ffe abantu bennyini ffe tulina okukwatamu naddala wano ewaffe mu Buganda wakyaliwo oba nkiyite enzikiza abantu baweddemu amaanyi abantu balinda simanyi kenkulabyeko sikyafudde simanyi njagala kagwirawo bakagwirawo siwali kyakukola so nze mbakubira omulanga banaye mukole abantu bewaffe Nakaseke mbabuuzizaako nnyo era mbeebaza bannange obululu bwe mwampa nawangula naye ne babba obuwanguzi bwange nga bwe mwalaba embeera yaliwo nawangula ebitundu 85 naye ate era nempita ne mu kufa katono nfe naye mbeebaza mwenna mbadde mpulira aba rediyo aba TV nga mwogera ebigambo bingi abantu b'e Nakaseke ku Lutamaguzi abantu bampa ne bajja ne banzibako obuwanguzi era nze sigenda mu kkooti kubanga bano be bantu be bamu ababba obululu bwange ne babba obuwanguzi obululu babba bungi wonna makolero wawa ne bubalemba ne bajja ne balagira n'obuwanguzi era ewange wabaddengayo abasirikale bayitirivu naye ebyo nga tubimaze nkimanyi Bible eyogera mu Mubuulizi essula ey'okusatu there is time for everything kakati abantu buli kimu mukibalira obudde bwakyo tukole nzikirize nange mukadde akatono ennyo ku TV yaffe n'eyeggwanga njozeeyoze bagiyita belated birthday eri president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu Ssebo happy belated birthday namwe mwenna abafunye ebirungi mwenna tujaganya nammwe abafunye ebibi tukaaba namwe njagala kusaasirako famire y'abamawulire olw'okufiirwako omwana waffe kitone omwana yafudde nnyo naye waliwo n'ekirala kyensaba nga nze mbaka palamenti basebo ekimama nga kisuse ku nguudo za Uganda buli lunaku tufiirwa abantu sometime back mbaddekaawe Switzerland Switzerland nga wafaayo omuntu omu mu myezi 2 bateekawo investigations ne minisitiri w'ebyenguudo naki ne babuuza naye wano buli lunaku abantu bafa teryafaayo onaavugisa kimama onaayita eno gyo nabadde nva mu nnimiro zangeyo nensanga omusajja gwe nandise senior citizen w'eggwanga lino nga musirikale alina n'abamwereka nesebo ng'ayitira eno ku pavement ekinanka ky'emmotoka zino ezigana ekikoona akaano baba babadde kagenda ku ssomero and they don't care
Shere tubagamba kuba ebiro bye tulimu si bya bulijjo. These are not normal days. Temugenda kusanga abantu bababulira ebintu nga ffe balutamaguzi bye tubagamba naye bwe mulabanga tusirise temugamba nti nti ate abasajja nga basirise. Abantu mukozese obuvunaanyizibwa. Gwe minisita MP simanyi bano baani twagala bugombe n'obutalatala obwe mufuna. Bw'oba owulira nti nno oyagala kukuddusa gy'olaga ku misinde keera ku makya. Tokaabiza abantu bigombe bino bwe mutuwoganyiza oli ne bamuyisa ku pavement nze mbalabaawo oli n'abasirikale ne bakuba ku mmotoka yo bw'ati ng'oviira omukulu. Bw'oba owulira nti gy'olaga oyagala kutuuka mu budde please wake up very early in the morning ogende okole mu nsi ya Switzerland. Lwaki ono kitona nnumye ne bannamawulire bannaffe okukungubaga mu nsi ya Switzerland. Akabenje akasinga okuba ak'amaanyi ennyo eyo emmotoka weekakoledde bagiwanika mu bbanga awo bwe tuyita black spots. Buli wootuukawo bw'oti ng'obadde ovugisa ekimama n'ojja kyono yagenda abaali muno baagenda. Kati naffe njagala kisaba minisita wa wakisi n'abalala abakyalinamu akamunyeenya mukwate ng'emmotoka ezo ezifunye akisidenti embi ennyo mu sports ezo muziwanike. Bano banvugisa kimama newakubadde amakubo mafunda naye amakubo amafunda tekibagirisa kuvugisa kimama. Nammwe abavuga emmotoka ezitali mu conditions ntuufu muzikoleko. Wano twakomezaawo kino ekinanka twali tukigobye mu palamenti kino kimanyi kigenda okukebera emmotoka ekyo ekisoba kyekyesijje soba bakita batya twali twakigoba nti gano malyansimbi kubanga buli tewali mmotoka gye kyali kikebedde ne bwoba wakagijja mu bondi nekigamba nti ne bwe bagikolera enkeera olina okusasula sente naye mukengezeeko nnyo okulaba kubanga bino emirimu gino gyali badde gya poliisi mu abapoliisi si kyabanenya nnyo kubanga nammwe ndaba muweddemu amaanyi osanga afanda ali ku kkubo naye nga bamuyitako emmotoka eri mu very bad conditions abalala bavuga nga bwe baagala. So neyanziza nnyo sebukawo nsonyiwe gwe obadde oŋŋambye tutamaguzi oludde okumulabako baje tuli kampu lutamaguzi tukola. Oli mu kampu lutamaguzi okola ne kampu twagiraba omukulembeze wammwe Kulukyagulanye yaliyo yakyalako yaliko ewo ne tugira bulungi tumanya nti ono omukulembeze afa ku bantu be ali nabo mu nnyumba ye. Naye kyenkwebazaako kubanga oli outgoing MP naye obaddeyo ebisanja bibiri weebale oli outgoing osigaze emyezi ng'ebiri bubiri okuva mu palamenti naye okuyita n'ositukirawo n'ojja. Abakulu nga mmwe ababaddeko abaka palamenti twesiga nnyo ebirowoozo byammwe twagala nnyo ebirowoozo byammwe wadde tumanyi temujja kufiira mu palamenti obudde bujja kutuuka muveeyo naye ng'ebirowoozo byo kyabirira. Weebale mukama wange kukkiriza n'ojja mu puroguraamu eno era tujja kuddamu kukyazanga ennyo bulijjo wadde tokyali MP wa kitundu ekyo. Bannange abatulaba ku Bukeerere TV twegatte wamu twanirize omukyalo ono Susan Nakawuki ono member wa parliament ajja member of parliament elect owa Mawokota South. Twasanyuka program yaggwa waliwo awo twategedde twafunyeewo omukyala ajja okujjanga mu program zino bwe ziti. Program zino nkulu nnyo ddala ku bakyala. Abakyala tebatatanya okufuna budde bwetaba mu byabufuzi butereevu ate ng'ebirowoozo byammwe tubyagala. Mwafuna n'omuyita omubaka abakyala aba districts wadde gwe tuli mukyalo oli wa constituency ne tukwebaza nnyo wateekamu okuva obudde last week ne wiiki eno wooli. Weebale nnyo okujja mu programu owekitiibwa Nakawuki buuza ku bantu baffe. Bannayuganda mwenna abatulaba era abatuwuliriza mbalamusiza nnyo. Nze Nakawuki Susan Nsambu MP elect owa Mawokota South constituency mu district MPG. Mwami Seruga nkwebaza olwa programu eno nkwebaza olwa platform gyompadde tubeere nga tetukubaganya ebirowoozo ku ggwanga lyaffe Uganda. Neneebaza ne bannange bwe tuli mu programu eno olw'okukkiriza tubeere eddoboozi ku ggwanga lino. Njala okuddamu okwebaza abantu ba Mawokota South abantaddemu obwesige ne munkwasa entebe eno mwalonze bulungi ekyo I can assure you without fear of contradiction. Ate era
njagala okuyozayoza bannange bonna abasobodde okuyita mu kalulu kano. Tekabadde kangu on all sides, tekabadde kangu, naye ffenna tukkiriza nti Katonda bw'ati bwe yasazeewo kyonna ekyavudde mu kalulu ako Katonda ye yasazeewo. Ffe ng'abantu tulina bye tweyagaliza naye Katonda yaba n'ekyenkomeredde. Njagala okusaasira bannayuganda bonna bannamasaka olw'okuviirwako Brigadier General Sande eyavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kyannaku nnyo kitalo ddala, naye nja kusaba buli munnayuganda tugenda mu ddwaliro lwakubanga olwadde. Osobola okugenda mu ddwaliro nga teweewulira nti oli mulwadde n'okeberebwako n'omanya bw'oyimiridde kyebandiise physical. Naye ffenna tulinda n'omala okulwala n'omala okuwulira obubi n'olyoka ogendako ew'omusawo. Kitegeeza nti bagenda okulaba ekikutawaanya olumu nga kiri too late nga tokyasobola kubeera ng'otaasibwa. Bannaffe bafunye ebirungi tubasanyukirako. Abazadde mwenna mbakubiriza abaana baffe mu busobozi bwaffe tubasindike ku ssomero. Taamu yatandise, buli muzadde mmanyi kati essaawa eno ali mu kaweefube bwakuzza baana ku masomero si kyangu, naye nsaba ekalaamu terimba buli muzadde yeerekereze n'esomesa omwana mu busobozi bw'olina. Toweekaka nnyo okuteeka mwana mu ssomero lya bbeeyi nnyo nga tolisobola. Osobola oteeka omwana mu ssomero eriri average nga lya ssente ntonoko ly'onaasobola n'otagwa ku nkonge ng'oweerera omwana. Nsanyuze nnyo okukulaba. Ate naffe bali wano Bamityana Secondary School kutya nsonyi obuzira kitiibwa weetuli Mukama atuyambye natutambuza nga mwetuli mu bye tukola bino. Wadde naffe we twasomera era amasomero ga Bukuumi St Edwards ga Mwiri galiyo ga Kisubi nga gegali n'okeera nga waka n'omala okuwa ebisolo bya waka ekyokulya n'okimayo ku mazzi Mityana n'otambula n'ogenda e Mityana Secondary n'osoma. Mukama nga akutyambyeko n'ebirala bisobola okugattako. Kyenkubiriza abazadde tulowooze ku bisope tusobola okukola okusobola okuweerera abaana baffe. N'ekirala Oweekitiibwa Nakawuki kyembakubiriza mwenna abali mu Paalamenti. Mu Paalamenti eyo gye muzzeemu gw'obadde mu bukulembeze bungi ovira ddala Makerere. Nze saakulondola bulondoozi naye nange nkulaba bulungi nnyo n'ogenda mu East Africa n'okomawo ne weesimbawoko okutuusa lw'owangudde. Naye nammwe abantu batunidde n'eriiso jjogi nnyo, eriiso ddene, kubanga gwe omukulu gw'ogenda okusikira mu Paalamenti era yali mu ku nsonga zigenda okuteesaako naye abadde munene kamunene nga n'Oweekitiibwa Musona ali wano tugenda okwanjula naye omukulu gwagenda okusikira yagenda okusikira mukulu Ssemujju Nganda nga olaba nti kundi waataabeere abantu banaateesaaki naye abantu babasuubiramu ebintu binene nnyo. Nsanyusa okukola ku puroguramu eno, nsanyusa okukola mukulu Musi. Sebo neesiimye okubeera wano munnakyala ate mukoddomi wange. Nzikiriza mbuze kuba tulaba mbalamusizaako nnyo basebo ne bannyabo. Twebaza Mukama atwadde obulamu ne tusobola okubeera wano ate sebo naawe n'otuwa omukisa okubeera wano n'abakulu bano. Kojjange Lutamaguzi mbadde ndudde omulabako wadde tubali tuwuliziganya. Omwaka guno bali tulabaganangako wadde tubali tuwuliziganya kasimu oluusi. Ate era ne namusa mu ngeri enjawulo ku bannakira munisipaali. Nsaasira abafiiriddwa nange nneegatta ku Mwami Lutamaguzi Honorable okusaasira abantu bonna bannamawulire aba NBS ne bannamawulire bonna okufiirwa Julius muto wange kitone. Nasemba mulabako Saturday ewedde ne tukuba olwali mbadde muyita yangamba yazaala omwana bamuyita Chief Justice ne mugaka twafunye Chief Justice omupya tuzaaliddeyo omulala naye yafiiridde mu kabenje ne bonna abafiiriddwa ab'enganda zaabwe mu bubenje. Wabaddewo abafiiriddwe mu Butemu ng'omukyala Pamela wa ICU ate era n'abalala bonna abafiiriddwe betamanyiiko. Ennaku ero twafiiriddwa mukadde waffe maama Miriam Namutebi ennaku ero byawo njagala okubasaasira ate yazaala omubuulizi wange William Sempeebu w'e Bulindo St Joseph's Church of Uganda Bulindo. Tugenda muziika enkyera ennaku ero awo ate mu kanisa nkutegeera bulungi tugenda musabira All Saints Church ennaku ero enkya saa 7 aye tumaze tumuziike. Njagala okubasaasira bonna abafiiriddwa abaabwe wadde tusanyuka n'abafunye ebirungi naye okufa okusobola okwewalika nga kuno okw'obutemu nga kuno okwa accidenti
tusaba wabeewo ekikolebwa ekisingako kuba okufa kusobola okwewalika. Nze nsobera mu programu eno twekyetonda twogere ne mukulu Kabuusu Moses w'ekyamuswa ng'obudde bwonna agenda twegattako mu programu eno. Oba ayiseeko mu State House ennaku zirayita vaayo. Ate kuyenayo agenda twegattako. Mbadde nyina ebirowoozo bingi njagala n'okutandika naye mu programu eyo nga njagala tuwulire kye baanonye tuteesooka. Naye omukulu Lutamaguzi waali wano. Oli muto mu myaka, oli mukulu mu by'obukulembeze. Emyaka era nina mingi sebo. Tomanyi myaka gyange. Baawandika mu palamenti amannya go Mwegali obuyigirize bwe buli mu katabo ka palamenti. Kyebwasoma nkimanyi. Nekyokola nkimanyi n'emyaka gy'olina. Naye ka mbiveeko ebyo bibadde biyinza okutuleetera emitawaana. Tugende ku kino kitereevu. Bwe wawulidde oba walabye abakulu nga bagenzi ba Pulezidenti Museveni kaki akasuusa okuyingira? Owulidde kusalirwa mutima okusalirwa mu mutima kiki walowoozezza mu kusooka kyewasookeddeko kulowooza mukulu bano abagenzi ba Pulezidenti Museveni ki kye banonyeeyo? Ekisooka okugenda wa Pulezidenti Museveni si musango. Bino abantu babikoze bantu bakulu. Kati omusajja nga Kabuusu looya ate musajja mukulu, Nsibambi looya ate musajja mukulu asomesa ne balooya. Kati ne bannaabwe abalala be bagenze nabo, kubanga mu politics buli omu liringa kkubo, buli omu waddembe okukwata ekkubo lyalaba erimutuusa gy'ayagala. Ye nga ye, of course decision zikolebwanga gwe omuntu. Tulina bannaffe abagenda e Kenya ne bakozesa baasi, abalala ne bakozesa nnyonyi, abalala oli n'alowooza nti asobola okuyita ku mazzi. Kati nze kyekyanneewuunyisiza okubalaba nga bagenze, era neewuunya nnyo ntera omuze olumu ogamba nti ezo diversions, kubanga sinomo in Uganda politics naddala waali. Omanyi mulaba bannabyabufuzi bangi awo naddala mu palamenti, naye abantu balina emigugu gyabwe ku mitima. Beetise emigugu mingi, balina emigugu ku mitima. Ng'oli alina omugugu omulabirawo yeekyusakyusa mu katebe nogala naye ono gwendaba alina ekiyungula ku sowaani naye ate mulaba agira nnyo. Ebintu bingi abamu bagenda ne basinkana Museveni olw'emisolo egibaliko emingi, abalala olw'embeera eriwo, abalala politics yafuuse mulimu. Era olwaleero osanga n'atasobola kubeera kansala wa kumuluka ng'MP, naye ng'alina abamukiririzaamu ne bagamba ffe kasita otuwe 15,000 katuwe otuwe oba otuwadde 2 oba otuwadde kasepiki ng'omuluka, ebyo bye biriwo. So kati mu politics ono aliwo, it is normal kusinkana president, naye ekimatalinga ennyo mwe bannamawulire mutera nnyo zikozesa baziyita the 5 Ws. Where, when, kubanga kiri wano mugundi mu Africa nti abakulembeze bo bennyini ba pulezidenti be bayonoona ekifo kyabwe, kubanga okusinkana omukulembeze a leader shouldn't be a crime. Naye osisinkanya mukulembeze ki, yeeyisa atya, mu budde ki, kiki ekikututeyo? Kati bano ekyasinze okunsanyusa Nsibambi mukwano gwange mu palamenti nagezezaako okumunoonyaako mubuuze nti nkulabye ogenze mu seta, did you go to represent the opposition oba wagenze ng'omuntu? Mukama gesoko nsaleremuko zotimirekawo katono ngenda kukomawo weesoso woogerako naye mpuliddemu ekituloleeseemu ebintu ebiriwo mu Uganda kati abantu abako nebyo beeyagaliza bo ng'abantu olwo balinayo n'ebirala baagaliza abantu babe bakulembera. Bw'abikola biraba ebyo obiraba otya nti twagenze ku lw'abantu betukulembera? Ye bwe bagambako nti gundi yagenze Seruga n'agaana okugenda oba nakkiriza okugenda
naye naagaana omukuba ku bifaananyi ebyo byonna byonna olaba mu kifaananyi ki mukama wange ngenda kamala okujja ebirango bino kamala obijjawo okulutamaguzo gyotuddemu nawano evudde Ssennoga veteran kuli Ssennoga age munakyalo nkulamusizza nnyo nsaba bannayuganda tuve mu kumpalanirako opposition si ku kyawagana kuba kuwabula abali mu buyinza abantu bano bayinza okuba nga balina bye balengedde nga bigasa eggwanga ebyebibiri tebikola kirungi nze retired Lieutenant Ssennoga Frederick w'Empenja Gomba kiyingidde bulungi mu birowoozo otamaguze badde atuwa okyalina eddakiika endala nga 3 nnya ne bompe 10 ngakuwa ne bompe 10 programu n'enjigula sebo jagigula mukama wange kyobaddeko awo kyolaze ekyo kiŋŋamba bano bagenze kulowooleza bantu nga beesanyusa bokka oba bye bagenze okwogerako bigasa ggwanga lyonna kati ekisooka mu principle bw'oba ng'olina sayidi gy'ogwako weebuuza ku banno n'ogamba nti nina agendaga eno naye ekintwala yeena agenda kati obuzibu obuliwo bannabyabufuzi naddala abasinga ennaku zino ebyobufuzi kasita byafuuka omulimu ne bifuuka n'ebyokugoberamu ddiiru buli omu kati asobola okukola kyasobola okukola tewakyaliwo kipya era nze bwe nalaba mikwano gyaffe abo n'abalala abeekweka abatayagala kujjayo feesi zammwe nammwe twabategeera kuba tewali ali akantu ka Museveni ne weekweka lubeerera wagamba kabaka ka mukyala mukulukulu obuvubuka bwafuna omukyala ayagala amulabe mu mataala yadde mukulu be yagenda nabo kubanga abamu mwegira naye amanya twagafunye abaagenda si musango naye ekiriwo stop purporting nti ndo mwe mutegeerera abalala timwe mugenzi okukiika buba n'ebizibu byo kuba abantu bangi tuze tubalaba nze nasooka okugamba for example ku chairman Mao Honorable ng'atemye omukago n'NRM ne mugamba nti akatali kabbe amagumba oli okola ki osuula mulyango mugende misana teweetaaga kugenda matumbi budde oyinza n'okulinnya ku musota bwe nabalabye bino nga mugenda matumbi budde mukukuta abasinga kumwe mwasoma mumanye ebiro bye tulimu embeera gye tulimu mwagenze ku discussinga issues zikwata ku ggwanga kuba ziba zikwata ku ggwanga ani yabalonze nti kumwe bwe mwagenze mwe mutegeerera mwe mwalabise nti mwe mutegeere nnyo n'olwekyo mwe mulina okugenda okukola representation eri mwami Museveni naye bwe mugenda ku lwammwe nga as individuals nga mugenza abamu mulina amabanja gammwe abalala mulina ki abamu mulowooza without politics you cannot survive nze wange banziba misana nembagamba tisobola kugenda mu court because the same people abaze ne bastealinga Victoria nga the same people who own the courts of Uganda era omusajja omuna nakubirako ne ku kanso wange musimu tabani ne mugamba kakati ebyange bibino bidyala forms no wakakiiko k'okulonda bwati bwakoze ne mugamba however life has to move on kati mwe bwe muba mugenze wa president kubanga a head of state is a head of institutions muveeyo misana nga bamawo bwe bagenda oba mulina mabanja oba mulina bizibu byonna there is no problem kubanga okusisinkana president naye muntu nga mmwe musobola omuliiramu ennaku zinavuuka bakiyita kuliiramu tewaayo olaba bwe nagenze emawokota nakawuki yampisiza bubi nnyo nina ekyange bwe nagenze ki namwe abalala abasigaliddeyo kuba lisiti ejja neeno mu opposition lisi yammwe bagiweereza nti ogwo musota oyo nawandagala etemankima oyogira byogira kakati ffe mu ggwanga lino principally bwe muba munaateesanga ku bikwata ku ggwanga oba bituluma oba misolo oba bantu baffe bali mu komera nga bwe nawulidde kubanga buli asala eddiiro n'agenda eri okukima ekyokulya yeekwasa basibe
ne Mawululi yekwasa basibe n'agamba kanzijeno Mawululi yekwasa basibe kenzijeno abasibe tubata mu iki bbiri ngolo bakatwalayo bagundi bano bamachete gundi Bobby Yanga n'abala ne tugaa nti okusinziira nze kwendaba mu politics wa wano ajjudde many unprincipled politician kubanga okusinkana president is not a problem naye omusisinkanya otya kiki kyeweekweka mukama wange si mutaddewo okutya that fear eteereddwawo nti asangiddwa nga asaze kuba erigenda Entebbe oba erigenda Nakasero atunulire omuntunulira enkyamu nga mwe kennyini ddala ab'opposition naddala mmwe aba NUP mumuddewo embeera eyetiisatiisa mu abakulembeze okubaako basobola okwogerako ne president okwogera ne president nze nga leader sikiraba mu buzibu naye nkubuuza wawo omusinkanyira mwogera ku ki naawe Sserugga Matovu bwendaba nti abamawulire mwagenze ne musinkana president manya mubeera n'agenda yaabo yali ki twabalaba ku makya nti baabano babadde bagenze Matumbi budde why can't you go during the day nabo bakimanyi nti baali bagenze ku ddiirwa ensonga lwaki bagenda mu Matumbi budde ku mwezi nga gwaka waliwo ebintu bibiri bye bansomesa nze nabalaba ku gundi ekifaananyi kya bintu bibiri bye bansomesa nti omwezi gwaka n'enjuba eyaka naye buli kimu kirina ebiro byakyo byekyakiramu bw'osanga omwezi nga gwaka emisana weewuunya nnyo ate bw'osanga enjuba ng'eyaka ekiro era weewuunya nnyo nogayi enjuba erina kwaka ki misana naye ate n'enjuba lwaki eyakati this politics of fulale akulowoozesa nti wabeerawo abantu abajjanga nti oli n'abanga yabategeerera kubanga mu byobufuzi buli omu yeetegeerera mu politics mbaddawo mu palamenti tontegeera nze navaayo ku mpuuga ne mugamba nti ow'ekitiibwa Mpuuga bakulonze okuba loopo naye nze togenda kunfuga paka bw'oligenda era nze saatulako mu miitingi eneetya n'abalabo n'abamatayi nedda sibokka nze manyi beera open ne mugamba nti gwe pulezidenti wange Kyagulanyi gwaleese nga loopu gwe sikukkiririzaamu paka bw'olikola ki kakati nakimubuulira openire abaaliwo abalala baminisita kubanza awoze minisita ne batya nnyo ne baga ekisejja kano kalutamaguzi nze omanye nziwanjawo nze nkubuulira ekindi ku mutima namubuuza nti okusinziira wenzize enkulaba ozanya politics wo tewali gwe kyosobola kukyusa mu gundi yaffe ng'otukulembera era tugenda okwekanga nga batuba abafu ab'NUP akasijja kano kalutamaguzi kale kakati n'olwaleero nkugamba mu politics aliwo mu biro bino expect many things to happen kubanga ebintu embeera si ya bulijjo embeera eriwo si ya bulijjo nina kyebadde nkubuuza wano njagala nkifuukubuuze owekitiibwa Lutamaguzi towula nkombulubujju ezikubagana awantu nga zikugatta ku bantu ba gavumenti booteesa nabo boyogera nabo nawe mukasirise nze soogerangako na muntu yenna wa gavumenti mu kasirise era ze ntalo zemulaba ze tulimu olidde okuteebereza kyanjawulo n'okulaba kyanjawulo oyo akugamba nti nti nagenze nti oba Lutamaguzi nali mulabyeko n'ogundi owaako mu kasirise he who alleges should do what should prove ebyamakolesa ebyekooti nzolabe ewaffe sali musala abusula waffe mu Nakaseke ewali amakaage amakaage gali wasali musala era gy'abeera kati ennamukekeera kati abeera Namirembe gye yazimba amakaage omusajja omu yangamba Lutamaguzi lwaki tetugende ewa Jeno n'akolera ebintu byammwe byonna eby'e Nakaseke kubanga bw'obeera eno yadde oli opposition abalina ssente ba NRM ne mugamba nti nedda Jeno sale okuba nti naye asula Nakaseke nange nsula Nakaseke ng'ate ali mu gavumenti abamanyi ki kyetukola ki kyetwetaaga nze ng'obuvunaanyizibwa bwange ng'omubaka wa palamenti kuteekinga forward mu fulo gye bampadde nga leader nti bino wammanga bye twetaaga bwe mba nyambiddwako owa gavumenti
nanyamba that's propelling nanyamba nti oba makubo oba malwaliro oba ki omusajja n'agenda n'ampandiikako mu Lutamaguzi yagenze n'agamba amakolero General Salim Saleh ge yaleeta eno mabi Lutamaguzi avuma General Salim Saleh omusajja omu n'akomawo enkeera n'agamba nti Salim Saleh yaleese Lutamaguzi obakulira kyesinkuwaako buwi kyakulabirako kati watera okubeerawo rumors ezibeerawo anywhere in the society but what matters is what you do as a leader kati nkugambye nze olwaleero nze sikirinaako mutawaana omuntu okugenda n'asisinkana mwami Museveni kasita abanga alina well laid agenda bw'ogenda okusinkana President Museveni ng'ogenza omusika ku lulongo omuntu kuba sife tufuga abantu balina ebyetaago byabwe ng'abantu naye nze bwe nkeera enkya ne mpulira nti ekibiina kyange ekya NUP oba memba wange wa NUP agenza okusinkana mwami Museveni mubuuza amusinkana mu capacity ki ng'omuntu nga president agenda ki egenda okuteesebwako era ne president wange Kyagulanyi yabuuzanga naga nti abantu batukako okuteesa ne government naye tugenda kuteesa kuki era banansi bali involved naye bw'osanga se mukabi nga maliza mu ddakiika nga tewera bw'osanga omuntu ng'agenza okuteesa n'omuntu bulijjo omubuuza mugenze kuteesa ku agenda ki abantu bangi beekweka nnyo mu basibe baffe nti tugenze kuteesa kujjayo basibe ba NUP abali makomera n'Oweekitiibwa Mao naye kwe yatandikira naye ssebo olwaleero bwe mubuuza nti ssebo mwami Mao nze kuba nze enjawulo yange n'abakulembeze abala amwe proud pharmacy kubagiza mu byabufuzi byano bino by'okubeeramu ne mwekubagiza I know I can survive in with or without politics nyabubuja tisebo mukulu Mao kyogenda watugamba nti ekyakusaze ddiiro n'ogenda n'okoleyo obagiyita agreement obani watugamba ogenda kulwanirira abaana b'NUP baveeyo mu makomera abaana baali bavuddeyo naye ogenda okulaba naye nga ansa tajja webale mukulu Lutamaguzi webale nnyo baletera tubale tulimu ebyo omukulu Kabuusu oyo omulunyanja yategeezezza mu budde era tetujja kunenya tukusaasidde ebadde bikusibaganyizza naye nga tukusubira yesuze kyamuswa ate n'amaato tegalina jjaamu amaato tegalina jjaamu sirabangayo nnyanja ekutte ejjaamu bukyambeerawo nsanyusa okulaba era ebyogerwa byonna byozoowulira nebyowulidde wano byonna bikwata ku mmwe abatambula ne mugenda ya president kati awo kinteekamu mixed feeling nsooke Oweekitiibwa Nakawuki wano oba asooke oddemu bye wakawulira oba osilindeko owulire byonna byowulidde owulire ebyandakawuki byagamba naye Oweekitiibwa Sseruga ne bakulembeze bannange balamusiza abalali baffe mwami Sseruga kya buntu bulamu mu butendeke bwange okuwuliriza ate bwe mba nnyina kyengattako something useful or anything useful nenkigattako okuggyako singa kubadde kutemaatema biki ebyaliwo biki ebigenda maaso tutuuse wakati tuzaako ki mukama wange wendi kati awo nnyini wenjagala obajja tujjako ekitawaanya ffenna abagamba nti mwagenzeemyo ku byammwe kwammwe ku byemulowooza aboogera ku balala abagenzeeyo abatogeddwako abayiteŋŋana mu ŋŋambo abalowooza ebyowulidde ebyokweyagaliza mmwe ng'abantu okwekwasa abasibe nti basibe babatutteyo nga kyemunoonya kyagattako bantu balala n'omukulu alina kyayogeddeko ekyekuba nti obukulembeze mulimu ng'omuntu bw'obeera ng'oli mu bukulembeze oba ne earning nga bw'ova mukulembeze toba na mulimu nti nammwe muyinza okuba mwagenzeeyo kunyweza mirimu gyammwe kyenva nkweddakiika 05 otubuulira ebintu ebyo Mukulu Kabuusu ndyoke mpulirize mukyala Nakawuki ne Musisi. Okay, mpozi nja kusooka njozeeyoze ekitiibwa Musisi n'Oweekitiibwa Nakawuki abaakayita mu kulonda nze n'Oweekitiibwa Lutamaguzi okwatufu muliraanwawo okwatuka ebweru ate mbaagalize obuweereza naffe abaana abasigadde eno mu Galale era tubeebuuzengako nabo batubuuzengako tugende mu maaso kakati mu bufunze ebyo badde byogerwa bwe mbadde ntambula ebyo mbadde mbigoberera naye kyenkaayana ne Oweekitiibwa Lutamaguzi mpozi kwe kukakkanya kaweefube wa buli muntu gwa
gwe yalikoze buli muntu ndowooza alina ekkatala mu kutereeza ebyobufuzi bino. Toteekwa kuba wa byafaayo, toteekwa kuba mulwanyi, toteekwa kuba ng'ovadde mu kkomera okubaako kyogattako mu byobufuzi bw'oba nga bikukoowoola ng'olina calling okubaako kyokyusa. Ffe abali mu ludda oluvuganya gavumenti, enkola ziringa 3 z'oyinza okulowoozaako butya bw'oyingira gavumenti. Esooka